worship to Young Sima Joffrey. We are representing both of these persons. And we received the instructions, and there is a note of instruction as well. Yes, Most of that. from our men. From our men. Your Worship, this is the third time this matter is coming up before this Honorable Court. And it is presumed that upon the arrest of these persons, the state and all the police, by now we have concluded the investigations in this matter. They first appeared on 9th September, then 19th September, and then thereafter today, which is approximately 3 times. We humbly pray that the state is all compelled to thicken the investigations. We humbly pray that the state thickens the investigations for ends of justice to prevail. We would like also, Your Worship, to put on court record on behalf of our clients that our clients' right to personal liberty, specifically under Article 23(4)(b) of the Constitution, was infringed upon. That is after the state failing to arraign them in court was infringed upon. That is after the failure of the state to arraign them in court within the 48 hours, as mandated by the Constitution. Our prayer is basically to put on record as we prepare to seek relevant remedies in the next coming days, either before this Honorable Court or before a higher court. It should also be on record that A number 2 spent more than 1 week in custody, even when she had a baby. A number 1 also stayed in custody. Police custody. Sorry? Police custody. Police custody, that is true. Police custody. And number 2 also spent more than 3 days in police custody. And you know all that amounts to infringing on their rights. But as I mentioned before, with time we shall seek the indulgence of the court to file an application for treatment of their rights. Because we believe it can enable the closure of this entire matter. Lastly, we pray, preparing before the last adjournment for the state to bring it to the service of land. What is the state requirement?
mine was to put on record, not an application. I'm preparing an application with that device. Most of them. Since the matter is coming up for mention, I would encourage the state to quicken up investigations. We know the law gives you 6 months, but it can be done in a month's time if our inquiries are complete. So we pray that you use the time that you have to conclude inquiries, so that the matter is forwarded for trial. So we're going to give it a long adjournment, so that by the time we come, we have feedback from the side of the prosecution on what is the state of inquiries. We're giving it 10 November. But council, you have an opportunity to seek other remedies in the relevant. Amanya Geoffrey tulyamusima okuva kwa Merere and Company Advocates. Olunaku lwayo tuzze mu kooti wano e Makindi okulaba nga turepresentinga client waffe weewo baklanti baffe ababiri Sipapa ne mukyala we. Twafuna instructions last week era olunaku lwayo ne tujja mu kooti. Emisango gimuggulibwako giwerako ng'etaano weewaawo wakati w'ena n'etaano naye bwe tuzze olunaku lwayo netutegeeza kooti nti guno mulundi gwakusatu okulaba nga fayiro eno ejja. Kitegeeza webanga gavumenti erina obujulizi balina obulina okuba nga obujulizi bukoze ki bufulumye naye kyennaku ennyo obujulizi tebunabeera kooti nebawo olunaku olusembayo okulaba nga bajja banyonyola kooti lwaki investigations obujulizi balina okuleeta bulina okuba nga buwedde. Ekyokubiri kyenreizinze mu kooti kibadde kikwatagana eddembe lyabwe ery'obuntu. Tujjukire we baabakwata naddala omukyala baamuteeka mu kaguli ka poliisi okumala wiiki nnamba ate ng'alina omwana w'emyezi 3 weewaawo yali tanaweza myezi 6. Olwo tegeeza kooti that eddembe lyabwe ery'obuntu baalirinyirira olwo tulina okukola buli kimu ekisoboka okulaba nti guno musango gugibwawo ku lw'ensonga. Sipapa ye baamukwata baamusizaamu okumala ebiro ebisukka mu 3, omukyala baamukwata okumala ebiro ebisukka mu 7. Kati ebyo byonna tugitegeeza omulamuzi mbu tugenda kubitegeka wetumala obitegeka application nga tumaze ogikola tujja gireetamu eno kooti oba kooti yonna okulaba nga babayimbula mbagirawo. Munnamateeka oli bwe yagendera ng'agamba nti omusibe talina ssente gwe bakukozeeko. Of course biri bigambo bya munnamateeka. Ekisooka baba batusomesa amateeka e Luzira ekintu ekisinga obukulu we baba batugamba gye tuyita confidentiality or principle of confidentiality nti ebadde wakati wo ne client ebisigala byamu babiri si bya mawulire. Kati ku nsonga z'okumpa oba bampadde ssente oba tebampadde ssente gyoli wakati wange ne client wange naye era tukitegeere nti Sipapa ne mukyala we nti ekisinga obukulu kwene essaawa si ssente naye beetaaga eddembe lyabwe ery'obuntu nga teriddamu kulinyizibwa. Omwana bamutwalira kuba kooti yaleka eragidde bamuwe Luzira. Singa omwana bamutwala singa abadde naye leero naye tebalina tugenda kifolowingako ku lw'ensonga w'osibirayo omukyala n'omwana pase olinga akikoze oba eddembe ly'omukyala obanga olirinyiride kitegeeza n'ery'omwana oba olirinyiride kozi maama omusango guggwa bulungi weewaawo oba waliwo amazima bagaite oba tewali mazima tweyongere mu maaso. Singa otunula omusango ogwo mulimu abantu bamirundi nga 5 oba 6 bagamba that Sipapa be yabba naye bonna bonna tebalabeka nko ku kooti. Ekyokubiri nti n'obujulizi tebuliiwo
singa obujulizi we buli okuba bamukwata paka kati tuli mwezi mulamba n'okusoba singa obujulizi babuleta dda neera tebuliiwo naye kati ffe tuli bagumu nti Sipapa okusinziira ku mateeka ne mukyala we tebalina musango. Bakomezebwawo ddi mu kkooti? Bakomawo nga 10 mu Novemba. Avunaana Sipapa omutuufu yani kanso? Tewali mutuufu ku lw'ensonga otunula charge sheet kuliko abantu 5 era nja kuba kopi ya charge sheet mu batunuleko kati tewali mutuufu nti ono nono yensonga lwaki tugamba obanga abantu Sipapa abagamba abalina okubanga bavunaana Sipapa we bali kwene essaawa investigations zaali badde ziggwa tewali kyamaanyi kiri special mu guno omusango. Sipapa teyatta muntu obanga bagamba balina bye yabba leka babireete mu kkooti labe nga omusango either gumalirizibwa oba kugenda mu maaso. Of course ekisooka tetulinga balooya balala era kiri ku record nti ffe otandika omusango tugumaliriza. Ekyokubiri wakati wange nammwe Sipapa tenazza musango mpaka nga kkooti ekigambira tiyazizza omusango. Kitegeeza Sipapa ne mukyala we tebalina musango paka nga kkooti eragidde nga tebalina omusango. Naye kati tuli mukolako ensonga lwaki tugamba gino emirundi 3 n'okuva ddala we babakwatira giri mu myezi 2 n'okusukka okuva mu Septemba leka bayite obujulizi oba tebabulina then babateeka. Ekya bail of course tuli mu arrangement yennyini tujja kutegeeza nga tufunye olunaku lwa bail.